kubeera ku mukutu ogwa Uganda Lifestyle nze Segoba Murishid. Munnange buli wabeera ekirungi ate n'ekibi ate kibulawo. Waliwo abasobola okulaba nga Haji Ali Mwizera okumuwa bail kibi, ate era wabeerawo n'abo abalaba nti kituufu abadde akigwanidde. Bwe bakuwa bail tekitegeeza nti nno emisango gibeera gikugiddwako, wabula baba bakuyambyeko okubeera nga owozesebwa ng'ova bweru. Kati ono lunaku olwaleero asobodde okubeera nga munnange addibwamu. Jjukira ogwasembayo ono bamugamba ajja kudda ku lunaku olwokuna lwe lwaleero, era mukomawo ebivuddeyo amawulire gasanyu eri enkambi ebadde ewagira Haji Ali Mwizera, ate era ne gabeera amawulire gannaku eri ababadde bagamba nti Haji asigalayo mpaka nga kooti emaze okusala omusango. Kati mu kusembayo abantu bana basobola okubeera nga bavayo ne bagamba ffe tuli beeteefuteefu okubeera nga tweyimirira Haji. Kubano kwaliko Serwanga Siraje oyo nga Imam Mulamba, ne kubeerako Muheereza Dan, ate kossa ne Bamenya Alista oyo nno nga ye taata we omuto, kossa n'omulala nga ye Mukasa. Bano babadde basanyufu ebyensusso. Kati mu kkooti bwe buno obukwakkulizo bwamutaddeko era bwateekeddwa okubeera nga agoberera. Ayina okubeera nga asasula obukadde 2 obw'obuliwo, ate abamweyimiridde buli omu alina osasula obukadde 10 obutali bwa buliwo. Kitegeeza singa wabeerawo ekigenze mu bukyamu, baneeno ezo ssente babeera bateekeddwa okubeera nga bazisasula. Ayina okuleeta pasipooti ye. Mu kyo kitegeeza nti emirimu gye gyakakkalabiza ebweru w'eggwanga, ndowooza aba alina kufuna lukusa okuva eri kooti. Talina kubeera nga atiisatiisa complainant. Kitegeeza ki? Hajati Nakisuyi kossa n'omwana Anisha, bano talina baweereza bubaka abo batiisatiisa n'ebirala. Alina kusirika kulinda paka omusango we gunaasalibwa. Registrar wa kooti eyo emusomedde oba emuwadde bail alina okubeera nga agenda maaso n'okuba nga yeeyanjulayo buli mande esembayo mu mwezi. Nono kino eno kirina okuba nga kitandika n'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwa Gatonnya, January. Ensonga bwezityo bwe zibadde, ekyamazima ng'otunulira Haji bwe yali nga yakakwatibwa ne kati olabira ddala nga omusajja abadde stressed nnyo. Mundi ogwasembayo bamugamba nti omusango bagwongeddeyo, ate namulabira ddala nga mu butuufu amenyese. Guno omulundi alaze essanyu, era n'abawagizi be bangi nnyo ababadde balindiridde okuwulira amawulire ganeeno. Abadde mu kooti bo basobodde okubeera nga balaga essanyu ery'ensusso, ate n'abadde balindidde ebweru nabo ne bajaguza. Omu ku balooya bakulembeddemu okuwolereza Haji Ali Mwizera ye mubaka owa Kampala Central Muhammad Nsereko, era ng'ono alaze essanyu n'alaga nti bafunye essuubi mu musango guno eno, essaawa yonna bandi buwangula. Kale ebyo bibaddeyo ku kooti, n'abalala basobodde okubeera nga bayirawo Haji omubiri okuli omukyala full figure, ne kubeerako n'abalala abazze nga bagamba Haji ekyamazima ayinza okuba omusango tiyagukola, naye okusalawo tekulina kuba eriffe, wabula tulina kulinda byankomeredde ebinaava mu kooti. Byebyo nze Segoba Murishid.